Prince Jjuuko Mawanda we yasiibulira ensi yali aweza emyaka 32 era yali yeetegekera kwolekera bwengula bwa ggwanga lya America agende abeerenga asobola okuperforminga. Prince Jjuuko Mawanda ajjukira nnyo nga omusajja eyayimba ku siriimu naddala olutambi lwe lwe yasiibuza ensi lwe yatuuma essaawa eweddeyo. Prince Jjuuko Mawanda abaafuna omukisa okubanga mumulabako nga performinga mukisa mulungi. He was a good performer. Ja mu kisaa kino eky'okuyimba yajja nga ava mu kanisa ekimuli. Omugenzi Isaac Mukaro yafa 2019 oyo yamusanga ng'ayimba mu kyaki eyo ey'ekimuli kubanga naye yali azaalibwa okwo wadde baamala ye ne bamuziika lw'amaggwa kooki. Prince Jjuuko Mawanda omusajja eyali nanyini ddoboozi yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 28 Julayi 1969 omwaka gwe gumu ne John Mabirizi yafa nga 29 Julayi 2021 yafiira ku myaka 32 wakayita emyaka 24 bukyanga atugendako. Prince Jjuuko Mawanda yali mwana wa kuna mu nju ya omulangira Eli Jjuuko nowe Aida Jjuuko mama wa Prince Jjuuko akyali mulamu azaalibwa Naluwuli Kamuli District. Ndowooza ekitundu kibeera Balawuli kale abasoga mwena mbalamuyisa. Nda yazaalibwa ng'omwana omulala yali mwana mulamu bulungi omutwe gwali gukola bulungi naye ku myezi 5 bakadde be mama we Aida Jjuuko yali agenze ku mukolo ng'amulese ewaka ne bato banne nga bazanya kati baali ku butanda bwaffe buli obwa banko ndowooza mwabutegeera ng'obwo bwali mu sepulingi bwe bwatunyumiranga nga mugenda ne mutandika okwesuuba kati accidentally baali bamusuuba n'ava ku kitanda n'akuba omutwe ku sementi. Bo abakadde kye bataategeera kubanga bamusanga yeebase na agudde bakitegeera luvannyuma. Kale bw'atyo Prince Jjuuko yatandika okubeera nga alwalirira era okutuusa nga aweza emyaka 7 ng'obulwadde bulemeddeko kwe kumutwala mu ddwaliro emulaga kizuulira nti yali ayina crack ku kawanga naye nga kyava ku kigo kiri. Atandika okusoma ku Kimuli Primary School yali amanyiddwa ku kintu eky'obwetoowaze omwana omwetoowaze nga n'okuyimba yali muyimbi mulungi. Awo Isaac Mukalo ono wa Golden Gate Choir gye yamusanga mu kyaki y'Ekimuli ng'ayimba kwe kumuleetera ono muganda we oba mukama we Robert Munyagwa owa Golden Gate Choir Kansanga. Sobola otukolera entambi yaleka entambi ziringa 4 ebyenseeno mpewo essaawa ewedde lwe yasiibuza si lutalo nasigaza birowoozo n'olutambi olulala baali baluyita Women's Freedom eddembe ly'abakyala. Prince Jjuuko Mawanda mu 2001 waafiira yaleka abaana 2. Agenda okufa yali akoze enteekateeka ey'okubanga ayolekera eggwanga lya America okubeera nga agendayo okupafa. Ekigambibwa nti obulwadde buno okumukwata okumuteeka ku ndiri waliwo omuguzi w'ennyimba yamusiba n'aba nga takyasobola kwejjanjaba. Ye ono omuguzi w'ennyimba nti baali bategeeraganye okubanga ono amukolera ennyimba naye mu budde obwo tekyasoboka. Ekyenategeera nti Prince Jjuuko era yali alwaddemu ebiseera ebyo ng'ali wansi oli ye kyataayagala kuwuliza kubanga nzijukira ne Bernard Ntanda eyakuyimbira Nalukwago naye yafa mu nkula bwetyo kubanga era naye yafa nga kyajja ave mu kkomera e Luzira era naye lwa nnyimba waliwo eyamusibisa kale agenda okuvaayo mu kkomera ng'obulwadde bumuyinza okwegatta. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga ennyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo.